Kakati olutalo lwa Besigye terujja kulanda kugenda kuba jeno balala. Tebisobola. Olutalo lwa Besigye tuluyinza genda kuba jeno balala. Abasukka ku meja. Tebisobola. Omuntu atuuse ku ddaala lya meja jeno oba brigadier jeno amanyi kyekitegeeza okweteekamu jirume owagire kano. Gwe mwali naye gwolaba agudde emirundi mingi bajeno buli jeno atuuse ku bwa jeno abaamu ekirowoozo naye ekyokufuga ku ggwanga senga kyansi ejja. Abamusibe obutakibaamu. Bwekibanga bano bakapiteeni sajenti ddo bakirina naye omusajja ajjudde nnyo taze. Tayinza kugamba nti nve ku jeno Museveni gwenda balina bajeno bannange abangi nve ku jeno gundi. Ekisooka bajeno abagezezzaako abali wansi abagezezzaako okwagala okulwana atali bajeno balemereddwa. Nti yandibadde asobola okukikolako yaliko jeno David Sejjusa. Ye yali jeno already. Yasuulawo ekibaluwa n'adduka. Bungereza bw'emwokya n'atandika okwagala okudda mu mulungi oba mu mirembe. N'atandika okuwandiika ebigambo ebizito ebisinga kumpi 9 ku 10 byayitanga wange. Nzijukidde abalabi baffe kyemmanyi yo program baagiraba. Bajeno n'atandika okwekengera ebigambo bya jeno naye nga bamanyi abitambuza Isiraali. Awo Katumba Wamala jeno so wampitira n'agamba jeno mukwano gwe agamba Kikonza ali Sejjusa. Ati nze gwe jeno munne. Nesiraje pade ayiye ekoledde ebbanga ssebo. Ekoze. Era jeno oyo yali CDF kati ekifo muhoozi kyalimu. Katumba Wamala naye nga tamanyi bigenda wansi mu magye nga kati CDF muhoozi bwabimanyi. So correct. Ogambye otya? Yali tabimanyi. Kyogamba muhoozi military intelligence yakozesanga eya Katumba era okumanya nga yali tabimanyi. Jeno bwe yampeerezanga dozia ya bigambo 8 nga nkolako 6 oba 5 kitole. Ambuuza bw'otugambye 8 ate kati wawandiise 5 konze teyaguze kirango. Kyendaba ekikola amawulire kyennakoze. Ebirala mbirekayo nga ndaba bigenda kutabula ggwanga kuba nange ndi Munnayuganda. Bwe bitabuka nange nfuira. Ng'amawulire bwe gakusaba. Osobola obbimpaako. Kitegeeza ki ekyo? Nti nze nali soosi ye kwoli okutuuka ku standard emanya Sejjusa kyalowooza. Ne mugamba sisobola lwaki nti kujjako ng'amaze kunzikiriza. Oli kiraya nti wange. Eri soosi yange. Oba nkuwa ennamba ye obimusabe. Agamba nedda. Ne mugamba nti nja kumubuuza bw'ananzikiriza nja kubikuwa. N'agamba omubuuza ddi konze mwamufuula idola. Kati niwe mubuuza asobola obudde alina. Nenzira wali n'alaba abalala kuba twali bangi balina okukolako nga CDF. N'akuwa ku ssente. Nampa ku time enoonyi ewandiikira. Ngamba yakuwa ku ssente ng'akuta ovaayo. Ate yazimpa za kyeyagalire. Nawandiikira Sejjusa. Nanziramu nti bibawe mpandiikira bo. Bawe. Agamba bireeta ddiko nze nkolera ompita wa gundi w'amagye. Ndimbegawo. Ebo bigamba ssebo CDF. Yes. Siraje. Gwe ne mugamba olina classified kuba otoola. Nze nkuwe. Oyagala mmeka konze nze sina kyentunda. Kyompa yeddoozi gyenkuwa. Wepima. Wepimire. Lwaki olina ku bbiri nampa miliyoni 3 ne muwa 10. Nga naye nalina ebiwera n'ebibiri. Wayitawo wiiki nampa mu kitundu ne muwa 5. Nampa 5 n'ensirika. N'atuma eyantwalayo omusajja takyampa bintu konze takyasasula. Wamusobola. Kati watugerera nti talina kyamanyi. Sejjusa ankubira ngamba tutegeeraganya ne pulezidenti atumye ono of course bali mu government sobola boogera kati. Tukanyiza kuba Abangereza baadde bamugamba njagala kudda oba mu binembe oba mu kulwana.
naga tebakyayagala ntalo mu Uganda teesa naye bw'aba ayagala kudda Mirembe era twakkaanyiza nkomawo mu nnaku ezitasukka 14 nsanga Katumba Jeno kati alina ebizibu by'enguudo ku Afrikana bakola wabye mukendooza naye agenda mu ofiisi ye nga nindaakawo siraaje wavaayo ngamba tugenda kusiba musajjawo n'ebisumiro tubisuulemu ne muganda kugamba gwe baakuteekawo nga kutuusa mukolo kujjuza kifo naye nga ebigenda mu maaso tobimanyi yes ne mugamba omusajja gw'oyogerako nimugenda musiba akomawo adda mu nnaku zitasukka 14 obigamba Jeno Katumba Wamala naŋŋamba ndi mulalu siraaje wagwe eddalu bwakugamba ne mugamba nti muganda wange yakulira butabika gwe bayita ate yafa bamuyitangani Wafumbe yaŋŋamba nti ffenna tuli balalu eddalu liriko level ne mugamba tuyinza okuba abalalu ku Kyasejjusa tujja kulaba ani mulalu asinga ku level y'amuntu ogenda kulaba ani mulalu okusinziira ku dokita bye yaŋŋamba wayitawo ennaku nnya Sejjusa nankubira ng'akomeyo tewakubira Katumba nze muwa amawulire nga atali CDF kisaati teyali CDF nze atali CDF nze nkubira kyeŋŋamba kyogagu nti yalina intelligence emuwa amawulire ago lwaki baamukwekanga ebintu Katumba Wamala waliwo bwe bawa ekifo nga kumuwa nga bwe okiwa sekandi nti gwe voice nga talina kyakujja kusalawo yezirira amazina nga bw'okiwa ani ono owewakiso ani Gilbert Bukenya bwagezaako okuimitatinga enkofiira na biki n'omukasuka eri nga bw'okiwa inginiya Kazibwe naye ng'okimanyi ojja kukoma ku ebyo Meja Lupo kugenda kutwala bubaka bukubagiza nabyo talina kyajjako Bukenya batandika okuleeta ebintu ebyagala okufaanaganya simanyi Apoland Rice simanyi Sisenkanya ab'Emmengo ani yakuwa obuyinza obusinkana Mmengo Sisenkanya abajaasi n'abaako mutabani gwatwala mu Sandhurst akasome togenda yeeyo siraaji navuddeyo dda mbadde ngezaako kugamba nti waliwo okubawa ekifo kati bakiwa Katumba Wamala bakiwa Muhoozi bamuweerako n'ebigenderako kati Muhoozi ye CDF gw'olabanga ofiisi etudde even above CDF alina n'okubuyinza bwa Armed Forces nti ebikola byonna ebitwala obuyinza instruments of power bwe yabifuna bulujja abiteresa muntu n'abitereka eri kati yabikwasa mwana kwata mwawo nalonda okugeraageranya ku Katumba bantu nga bawaana Katumba Wamala bamuwaana kuva nga IGP bawaana Katumba ab'omukibugo ne batandika n'okumusondera ku mmotoka agoba ababbi gwani gubasondera ssente mwana waffe wawano yali ku ttooke naffe tuli muno waffe ali mu kintu ebigambo byayita kakati oyo Katumba tumuleke njagala kukutwala fast forward Kizza Besigye ono ekituufu kiri nti kiwalabye mu kkooti omulabi waffe musiigire ekifaananyi okuzirika kuno kwavudde ku ki ku bugumu bwe tumumanyiiko ekifaananyi kya Besigye n'eyabadde amuwozesa ani amuwozesa Baguma omuntu asoma amawulire e Makerere ng'ali ku LDC nga agoberera amawulire asoma amateeka ng'asigaddeko LDC agende mu practice alaba yalabye Besigye n'ennaku zonna zabaddewo ng'alizoninga okusinga omulamuzi amuwozesa mu mateeka sikulimba kiki oyita okurizoninga gweŋŋambye nti ndi ku criminal offense capital offense nga murder, treason, rape, defilement bakukkiriza okuba no lawyer wo gwesasulidde era oba tomulina kikakata ku gavumenti okukuwa era nekubuuza kuba naani gwoyagala ddamu okitemeteme tokyanguya capital offense
emisango gya Naggomola obutujju butujju okurepinga baana obutemu bakuwa weegulira looya gw'oyagala era omugobesaawo yonna weesasulira looya wo anaakuyimirirawo yes kati Besigye okuva omusango guno lwe gwatuuka yayimirirako ne ttiimu y'abalooya 5 ogambye ki 5 abava mu Uganda n'ebweru balooya omu 250 emakindi babasoma bonna nga bawera ono ne bagiyiwa Kyunguka n'agamba nti nabano ne babeerawo bali basobola okuwoza baasiba Kiza ne bagamba tuwoza nga uli tebamutadde lwe baasibiranga abamu ebweru nti Kalibala atayingidde tulina okubawo tuwaŋŋana amagezi kesi bamugamba bwe baali bategeeragana ne Winnie bamute politically baani abategeeragana president ne Winnie Besigye yes bafunako okukkanya ne president Museveni n'atuma Kalibala ne bano balala bampanga ne bagende bateese Besigye n'abagoba nagamba ku nsonga eno temudda Winnie Byanyima atuma bana balooya bagende wa Besigye eruzira n'agamba ensonga zino zaagala zikulembere Martha Karua yekka ono Munnakenya ng'amyukibwa Lukwago Elias era Winnie bwe yanyiiga n'addayokko yakomawo ng'ate bazzeemu okumukwata n'akomawo n'alwana ku ssaawa esembayo nakati ali mu kkuba akomawo baŋŋambye agirinnye agamba temujja mugamba sisita yabeerewo naye nze next of kin njagala kulaba ŋŋaana okulaba bbaawa wafiira njagala kulaba obyani gyali yonna yatuwa update nti yakyuseemu katono ategeera kyomugamba naye tayogera eyo state gye tulimu kaakati mu kooti omulamuzi alimu ensa bamuleetera omuntu ali obubi tamukyajinga namukyajinga abagamba musooke mumutwale mujjanjaba mu kooti bamutwala nampingu njagala kumuzza wano kati wano nzirayo wabaguma baguma omulamuzi omusibe yajja mulamu azirikira muki mu kooti so wano okumukyajinga okumuwuliriza naki awo ng'akyali mulamu amugamba nti omusango luno tegutekwagenda mu kooti sirina looya ate etteeka liŋŋamba nina okuba neki ne looya bano bemupadde si bannanda banako ababiri bagenda kumpolereza kiki kati wekugambidde nti reasoning yesinga ey'oli amuwozesa ekyo yandibadde yakimanyi bw'ataalaba nti ebbanga lye yamala yali afuna mandatory bail Besigye bamuwako bail nga tagisabye ku misango egyo eminene yagamba saagala bail omulamu nga ngikuwadde kati oba fafa nze njiyiyo bail yiyo kati mandatory bail waliwo ennaku z'oweza ebbanga ly'oweza nga oteekwa kugifuna oba olina abakusiku Naggomola gyonna Naggomola tolaba nko bafunye bail ku Naggomola mbalabye Besigye gwe gusoose abadde mukomere naye guno emisango nagiri Naggomola gisiŋŋana eno treason nkugamba kiri bagimuvunaanako nekigurupu ekirala era n'afuna bail kanjogere nga bannayuganda bo bali balowooza biri byali bijweteke kulemesa bulemesa mu Uganda omuntu alowoozebwa okuba nti alina omusango agumusinza kati Besigye suspect wano era toyinza mugamba nti omuma bail okuba omulamuzi waba alowoozanga mugwe ŋŋanze ebbali eno tigwamusinga ddade ni si mulamuzi kada wa kibiina yes ayagala kulaba nga omusajja ali ku mandate ya president basabye ave mu musango aganye awa chance gundi Besigye okugenda ku apiiru ng'alina ne ground banyima kino senga kakati agaana n'omuteeka mu kooti n'atuulako n'empingu ze nga bwe bazireeta olabira yeko omusibe awozesa ku mpingu n'atuula mu mpingu n'omuwozesa ng'asirise teriyo apiiru wabaayo apiiru baguma ali ku kooti of apiiru kyetubuuza tegumuveeko ne gugenda waggulu senga taguvaamu era bw'ataguvaamu guno agenda kugufiira mu politically yereseemu Uganda Law Society lweguddamu egenda kuyisa ekigambo ekimugjamu Besigye
ate member waayo njagala kubuuza oyinza okugamba naye eri political kuba president waayo taliiwo afugira ku remote waliwo asiimwe njagala kubuuza Besigye ompadde ebyokulabirako okuva mu 2021 paka 2016 Besigye babadde balekeddeawo muteekako emisango bawangula bamuta ogumu gwamuteekako gw'abaswaza naddala nnyo eyaguwozesa yennyini kati Justice Katusi gwe gwekisiro ogukyasinze mu kyabeera mu professional ya misango ate yaguleeta baleeta muleete eyaguleeta CID officer Elizabeth Kuteesa yabakaleetinga ennaku ze baguddizaako n'akulukunya ekitabo kya entry y'emisango oyo yennyini gwe bagamba nti baamukwata yabeeranga mu maka ga Winnie ne Kiza nga Winnie takomplaininga nti onjagalira omusajja kati bagutaddewo bamutaddemu bigundi earpiece bamutaddeko ebigundi omukongo nga bamubuuza ekibuuzo asooka n'asirika n'alinda ansa n'evuebweru n'alyoka giddamu kanso Sseggona yagamba nti oyo alina empuliziganya yajja tumwambule kati ositaba kusuulawo tawulo nti bagende bamwambulire mu sitowa namugamba enkeera bwodda balina okujjako byonna ate yadda yagamba ndi mulwadde emulago te mulago yavaayo tiyabula bubusi ne bakugoba bakugoberako ey'ensonga bagumalako naye gwali gwa kisiru era yali gulimu kati ye Justice Simon Byabakama Mujenyi yali mu musango ogwo yes yali agupolosyo nemubuuza omusango guno nga mufu ogenda gukola otya nti mulimu gwawe gutungirira ebiraka bijja kuwera nina okugukolako Byabakama yali mu musango ogwo gwennyini aguwunzika ati era document ezimu ng'azimpaako yali mukwano gwange zenali nga sifunye olwo yaŋŋamba okukima document kusalade nensangayo abaSF PGB by then nga bamwetolodde okumala essaawa 2 nenyimirira awo already ofisi yaabwe yawaliwana wali Sudiri nga tebanadda ku NSSF bwe nayingira nga bafulumye nenfula ne programu yange esimba nemugawa kuumirwa PGB ati abo baadde bakimye school fees za mukulu honze mukulu kitaata nga omanyi bamusabo emboozi yenkoma n'otegeera ekibuuzo once again the third eye lwaki giri emisango gibadde droputi lwaki omulundi guno Museveni agamba oyo abeereyo ne bw'aba azirise mu musigazi Lukwago najjanga ebyokusaaga nawe kama musigaze anti Lukwago report zonna ziraga omusajja Lukwago ebbanga lyonna ze yekulukunya ne Besigye ku byokutwala entebe bituufu ekibuzo kiri mu black and white lwaki luli babadde bamuta kuluno ali mu myaka 2 ate bandi badde bamutadda nti emisango egimuvunaaniddwa tebasingangako n'ogumu bali ababadde bamuvunaana emisango gya treason gavumenti yakasingako ndowooza 2 3 ogwa Koyero ogwo bamusingisa emisango egiwera onoogumanyiddwa ennyo gwamanyibwa ennyo gwali gwa omugenzi eyakafa kati Moses Ali Moses Ali bwe yeegatta ku UPDF n'abajaasira 1000 Museveni akakasa nti ye musajja eyamuyambako okufuna emmundu wa Gaddafi emirundi 2 era ye musajja gwe yakola naye endagaano empandiike ate gyatuukiriza abalala bonna tatuukiriza paka kufa nga tamugobye niwadde atambula ayavula nga gayooyo n'abeewaabwe bakola ki bakikkiriza era mu kulonda ndowooza family member ajja kuva mu baana abo akomewo kuba olwedde waliwo akola mu gavumenti naye bwe era agenda omukwata yatya omukwatira ewaabwe agimanyi abadenga kengi yali atandise okuŋŋaanya amagye okusalako ekitundu ekyo West Nile nga president ya Museveni yali mu kulembeza yes nga bali eno South Sudan abalala bali Congo bali Zaire Congo yes ne basalawo okumuyita mu State House mu baamukwatira kuba Amini yamugobako kuba finance n'amusindikira abamukwata agimanyi n'atta 10 yonna n'alitta baga yali mubi wano kakati oyo alina ebintu byeyawamba nga ali yekka n'omujaasi omu wano nga bakola ki
nga akomyewo okwegatta ku Museveni. So si ye muntu gwe yali agamba nti era bamusingisa omusango Kayondo Henry Senior Council n'ago overturning mu Court of Appeal. Banyanzi babasindika ne bakomawo ne bakola. Kayiira babasingisa ne bakomawo ne bakola ye n'alufiiramu n'afa oluvannyuma erukuli. Kaakati ekyo gavumenti ekimanyiri kyansezizaayo mu misango gya treason. Lwaki kati egulemeddeko nga chances ntono? Kino kiri beyond judiciary, kirimu politics era kijja kuwa politically. Politics avaawa. Politics atandikira ku kino kubane luli mabega ffe tugamba mbadde tuvudde mu nsiko nga Besigye ye musawo wa President Museveni omutongole ng'oggyeko Nadduli eyayenganga emmumbwa n'ebiragalalagala bajje n'abamu bw'obasanga Jeno Lukyamuzi atera okumbuulira omusajja yayanganga ebyo nakikuba ekiyiso nga kiringa ecupa oyo gundi Nadduli nekikugweramu n'owona ecupa naga yasama bano Besigye bata bajja luvannyuma ne profession yaabwe. Nadduli yali nnyo mukambe ku habo yali mu habo nnyo ng'atabula kamula byonna ebyo n'abikuba mu mubiri n'ofa nakyo. Kati ono avuddeyo azze abadde mu minisita, abadde minisita wa internal affairs, abadde minisita yaleeta uniform zino ezitatuuka bajjasizi ng'ez'Abachina. Oyo Besigye nga deputy wa Ssemwogerere. Yaliko deputy wa Ssemwogerere internal affairs. Akoze emisango kati atuuse ekiseera alabye atandise okulaba ensobi za mukama we. Awandiise kiddoja bagenda omusiba bamugamba gwe okuwona okusibwa olina kulangirira nti neesimbyewo. Awo watandikira bambabazi ne bagamba nti ate kati gwe obuuse layini si gwoddako bonna bamukuba kijja kitya watakubira oli Ssemwogerere kuba ye teyali mujaasi. Jeno ye yavaayo n'amugamba waayi bagenda kukwata n'amulumba gy'asula eri Lubaga n'amuga jangu genda wewandiise information gy'olina ogenda. Yali akoze ki ate Ssemwogerere? Ati yali akoze eki? Waliwo embiranye nnyingi ng'abantu be bonna abaddipi bamuvaako Bamichael Kaggwa beekalakaasa tebamulabawo takyalina control. President bw'akulaba nga oluzinze control oweddemu akulaba nga atakyalina ki era ayagala nnyo okusuula nga supu temuli tolina gyodda. Kyoga gundi ekkubo lyayolekedde n'ekibiina kyo mwe wali kiwali oyagala ennyo. Yalwana nnyo n'afuna ya abataano anti 6 ate abafuna mu kifo kiri ng'ogyeko ono gwe yafuna e Masaka ekirimu ekinyusi nti tayagala kubanyiiza. Wakiri amuleeta ajja asooka asambesambeka akube amongo n'ambuliza mu ttaka kati nkutadde ddayo mu kiri kyennakuwa. Ate bannange be nabawa nti sooka olindeko naawe wennyini oliwo makisi zigenda zikendeera walina ababaka 15 ogenda mu 3 awo. Ekibuuzo kiri nti bigenda kuggwa bitya? Yagenze ng'azirise kooti Adijani bajja Adijani nga yasigala agi Baguma yadduka mu baali banoonya ambulance ya prison nga Baguma alabikako nga bano bamaze omugamba nti obuuli azirise bibye tugende mu maaso n'omusango. Besigye bwazirika Baguma yadduka mu omulamuzi yadduka mu kooti nga ki ekimuddusa kikati ogenda kuwozesa maiti bakubuulire nti afiiriddeawo nga gw'oli mu ntebe ne security ye badduka naye mu kaseera ako tagyekakasa. Abali mu kooti bonna tebamanyi kyova olaba kakati okugenda mu kooti omusango gwa Besigye olina okuba vetted. Nakubiddeyo nayogedde noono judiciary nti nkavalinze Besigye emirundi mingi nange era nina okuyita mu kakungunta nanga nti tulina gauge bwe wandika bbaluwa saba oba osobola n'ebisaanyizo ojja kubisobola wootakubira ssimu. Tulina nga kati abali mu kooti y'amagye Mbuya egindi Makindi kuba Makindi twajjanga nga wootaba togenda era obazzeemu okusiba birungi basiba abaana b'amawulire 2 ne kamera ne bazibajjako
nga tebali kyetusanga wano tolina njawulo gyolaba mu kooti masho na kooti y'abaguma sigamba kooti zonna wabula y'abaguma yaddukawo olwo Besigye ne bakola batya ne bamutwala kati awo teyagamba nakundi oba kooti adijandibwe biki nga adijandingirawa yayimuka yakumba bukumbi bwati olwo abantu ne bakola batya ne buli omu n'anoonye olwani asiibula kooti abafudisi baali bamaze okufuluma olwagwa amugaaniddeko amulemesezza agamba Orlando agende mu maaso amaze okukola introduction Orlando yali azze ng'atandise Pulyambo omuzungu yajja so in the name of God all truth ko Besigye tekisoboka nakuba emyezi gwani sikulabangako sikulabanga teyali ku mulamuzi teyali ku mujulizi yali ku ono gano amateeka tegakkiriza kugenda mu maaso na mulamuzi nga sirina balooya era sijja kati bano balooya ani abamuwa wabeerawo balooya ba state bebayita abakola state brief bamuwa list y'abalooya alondeko teyalondako n'agifuna n'agitwala Besigye teyalondako nabamugaa tukulondeddeko bano abasatu kite nabo bakikola mu mateeka tukugambye londako tolonze naye ate omusango gulina okugenda maaso ng'olina balooya baguma abanansi emu ku nsonga giyawa teyabakkiriza mulabako baguma yali agamba nkuwadde eddakiika essaawa 2 yogera nabo oba briefing nga balooya bo tosobola kumpolereza musango gwa kalabba nga tetwogerangako ogenda kuwoza ki kati nga ye Besigye ayagala ki Besigye yali ayagala kisooka ekyokujjamu baguma kyamulema kati ayagala balooya be agamba nina ssente ezigula balooya okwonona ssente za gavumenti nga nze nsobola okwegulira abaana mundeke balooya be baani Masa bakolera Masa alina layisinsi emukkiriza okuwoza omusango ogwo era bamulemeza ku kisaawe ne bamuddawo ne bakutwala n'essimu kiki ekiri mabega ky'okulemesa Martha okwolereza Besigye omukazi oyo Martha yali ku siini mu nsi gye bayita siini Kenya musango baguddiza mu nsi nnyingi naye Besigye bamujja Kenya Martha alina influence ku mateeka ge Kenya agakwatagana ku mmundu agakwatagana ku butuyu agakwatagana ku buyeekera awo yali agenda kubabeerera wa mutawaana jurisdiction evaawa nga Kenya si nyiivu nti omusajja alina emmundu ze 2 mu Kenya mwate ne munyiigira wano nti agenda kubajjako mmwe n'emmundu information yayiika Orlando oli yali tasobola kuyitawo ku Masa bano babiri zivumbuka bayita ku bano babijambiya b'e Masaka omusango muzibu nnyo nerukwago yennyini ne Kalibbala ttiimu ya gundi kebe Aaron Kiiza gwempulira nti tali mu ggwanga kati basobola okuwangula omusango ogwo tewali line-up ya DPP ne bugamba Besigye nti akkiriza neewolereze asinga babiri zivumbuka n'oli ne bwabasaliriza Court of Appeal avaayo kwega Besigye omusango okusinziira ku bawaabi ba gavumenti n'abawolereza gavumenti n'otuna ne ttiimu eri eno eya Besigye bali tebasobola kulyawo kabonero tebasobola gavumenti nayo balooya bakambwe baddala ebalina ye abakambwe bagenda mu private gundi prostitution era abagumirayo beekanga bafuuse ba commissioner befuuse ba state attorney basembayo nga bafuuse balamuzi bo bennyini state attorney former state attorney takkirizibwayo kuwoza ate former state attorney aba yali tayali balina aba state abalungi gavumenti ebalina naye nyogeddeko abo ababiri ne bano abaliwo bano gavumenti ekyuseemu jasite asimanyi naani n'oyo waliwo omulala wenyukuta empanvu atandika nejje tebasobola treason waliwo abasobola treason mu state gundi yali agamba olinga nakonvinsibwa omulamuzi oyo Yabakama yali ku die reasoning ate yali deputy DPP weyagendera mu Yabakama yali wakabi nnyo awo yali abitegeera
siza government ate era yali mulamuzi mulungi okumuteeka mu bino ebimusuula amanya singa bamuleka mu bulamuzi abifunamu nnyo wali okufuna kirala n'erinnya lifa kati erinnya singa baleeta Besigye gundi Anita Amonge mu kooti ne balaga engeri gye yamuyisaawo n'abalala bazaayisaawo ojja kulaba nga n'okulizayininga nga Wangadya. Messi gy'akoze mu by'okulonda Byabakama tekolwangako chairman yenna yadde amusinze nnyo. Badiru yayimirako n'agamba bino mbigaanyi. Naye gwe ne babba akalulu ne balangirira omuntu w'ensanvu mu mugongo ng'oli alina lukaaga n'ogamba nti oyo alidde ng'abantu balabye akalulu kali akobba keekana akabokisi. Yakoze atya Byabakama naye ab'omugongo bangi abazze bano bachairman abeerayo nenya waabwe ebeere Byabakama abeerayo eyo kati anti yeetisse omusaalaba gwonna alina kubeera buli wamu lukulinaŋŋanda basinga mbawo bennyini. naye nawulidde agamba bagenda kukaddamu abantu abagamba nti wabaddeyo emivuyo 10 badde bakyawaaba n'agamba bisusse 10 awo abalala mugende mu kooti. Yagambye abantu bagize baddemu abaagala okugira abantu babukutte bu voter kits nga babugabye ikamenti bawadde 2 3 emukono wane luwanaŋŋanda n'amasuba babasuuza babukubidde ku Nasasa nga waki project bagiwa abanasa ne bagikuba bwaki bakukiriza kulonda nti oli mu register empandiike tali eri eggwanga ate ye empandiike bamusaba twongereyo ennaku 2 abatakola weekend bajje naye olaba nti n'abatono bajumbidde nga n'abateewandiisa bagana nga ennunda chairman lulinga nalonda naye wano Kokero si wano yakuttemu bubi abantu bekyano mbagaana okulonda mbagaana edda temubawa oli alina national ID alina village card yakiralifayinga nti wali olonda ne waba okolera wano naye wano baagala asulawo anti n'abasulawo babagaana anti tebagenda kwewandiisa bagendayo nze nyina bennasanga actually Morale yakolebwa ba candidates si bennyini omuntu ng'alina convoy ya motoka 15 oyinza okulowooza nti mpya alina ekyalo kimu naye nga yeetoolola omuluka gwonna yali mobilization nungi ddala. Yes yali yambako Byabakama naye nayo nayanika mu ttaka. Siraaje nkusiibudde nkweyanzizza okuva gye twatandikidde omusango guddamu ddi nga nkusiibula ogwani amala kuwona nze ngenda kutwalayo bagundi banvetinge mbeere mugosigusuwa ogenda kubaayo okome wano otuwenga third eye bw'obirabye bw'anaagamba siwonye tujja kulaba ekiddako kyonna ekiddako kikola amawulire ne bw'aba awonye era ajja kukola amawulire Besigye waliwo abaali bagamba bali mu bubadi bwabwe abo oyo mukwano gwa Museveni baagala banoonya amasannyalaze tobawulira ng'akaabo ani mukwano gwa Museveni Besigye baluganda baba bonna mu nsi nga Kifeefe yafa ku lulwe mukwano gwe atwala obulamu bw'omuntu afa ku olwo omusajja okumanya si mukwano gwa Museveni ani Besigye kati yaliko atone jino ono avuddeko Kiwanuka tamanyangako nti omusajja bamuteeka mu isolation baga bamuwa luumu ali yekka Museveni agamba abantu be omusajja alinganga ali ku mbaga mumuleka abeeka alaba ne TV namumuteeka mu mirembe kumbe omusajja ali mu kantu akatalina mukagusa nga lukwago kalimu eruzire eriyo obusenge bwe bayita prison within a prison ng'oli mu kkomera lyokkomera nze balindagako lwe nasibwayo omwezi Magano bali kutwalako awo bateekamu omusajja gwe bakwata n'enjaga ng'agitadde emabega bagimusonsose bagisokodde emabega mulala ng'akubye mu n'ecupa babiri ne babateekamu amazzi nga gakoma mu kiwato
ga green galimu n'ensiri ziringa nene ng'ensowera omalayo ennaku zo 3 nga oli bwereere oli ku mpingu tosobola kusitama kuba bw'ositama oganywa ensiri ozekulukuunyako bw'oti tolina mukono guzikuba mpolampola ennaku ezi ate bazita enjala eziruma ne bazikuteera walemwa kitaawo n'otuuka ku prison ozeno prison toddamu kuleeta laba makugu era senga gavumenti yali ngezi yanditutengayo abantu 100 bulikomera buli kitundu ne balambula abasibe bebasola abamu banditidde n'okukola emisango babatwalayo muyingireyo kawo beerayo kongenda ng'alambudde n'esula ennaku 3 oli ekawunga kabali naye ng'okasasulidde just tourism ofuna ekyana kyo kyagaana okusoma kiremerewe notiga munkitireko mu prison ye n'osasula ssente zikira nga bw'osasulira ow'ebbanja ogamba kintereyoko kikomewo so mu musango omupya andi kaka mpozi okukyusa naye kyeŋŋamba era bw'oba ogenda muvunaana akugamba nti nze sirabanga ku lwenvunaana nabo mubampi tutegeke empoza yaffe ani agamba ola kapiteeni nze benvunaana nabo bebanvunaana nabo sifunanga kakisa kuba sisinkana sibamanyi naye nga mu sentiment bagamba babadde bakola bonna bwemuba mu defense nga wolaba kati abata Susan Magala baliwo batuuka ne bakola defense bonna era nga ne lawyer waabwe waali ne bakola joint defense buli muntu ne defendinga naye nga waliwo ebibagatta mu kwegaana oba mu kukkiriza omusango yes yagambye bw'ati mukulu Major General Richard Otto the aforementioned particulars and address are mine, and I wish to say that around October 2013 I was deployed at force headquarters in Mogadishu, Somalia, as chief of operations. While there avudde Juba kati naye agamba 2013 while there I used to have different meetings with the different partners of UN and other organizations. In December 2019 I was deployed back to Somalia as a contingent commander until December 2020. In April 2021 I was appointed the defense attaché and deployed to the Uganda embassy in Juba, South Sudan. While at the embassy, I received a phone call from a white man who introduced himself to me as Mr. Orlando and told me that he got my phone contact from his friend in Somalia. He informed me that he runs a security company and that the purpose of his communication was to inform me about some Ugandans who were seeking for his statement here in Fonda, who were seeking for his services with intentions to overthrow the Ugandan government. He further told me that he did not want to destabilize Uganda government and therefore was seeking for guidance. I told Mr. Orlando that I would consult with my leadership in Uganda and revert to him. Subsequently, I contacted the then Chief of Military Intelligence, Major General Abel Kandiho, and explained to him what Mr. Orlando had informed me about and sought his guidance. I also shared Mr. Orlando's contact with Mr. Major General Abel Kandiho, who guided that I am maintaining communication with Mr. Orlando. I requested him to find out the details about the group, their numbers, the type of training they wanted, location, their leadership, and other relevant details which he was willing to do. In every communication with Mr. Orlando, I kept on updating the then chief of military intelligence, who later took over the matter and continued with Mr. Orlando. This is all I can state to be to the best of my knowledge. Statements. Ebigambo byoto mu lulimi lwa court babiyita hearsay. Abyani? Ebyoyo. Lwaki babiyita hearsay? Gundi yaŋŋamba, gundi yagulira. Birina kuba confirmed n'ono. Ani Orlando?
abimugamba bw'obirekawo nga tekuli statement ya Orlando tebikola makulu bisigala biri ne wano Orlando already yabirecognizing yes kiteza kati bikola amakulu kati bikola amakulu kati sawa no bituufu because Orlando yabyogeddeko nayogera naye ye yamuyita brigade siwe kiri netugenda maaso ani ono omulala birungi naye omwetaaga birungi yetaagisa olw'ensonga birungi muno ali mu ngaani credibility ye birungi muno ali mu ngaani mu musango naye alumiriza Besigye mujulizi yes naye alumiriza Besigye ate nga bagamba bakwano be b'amagye bakwano bani Besigye byagamba alina ebikonge by'emunda birungi be bajeno bonna jeno bulungi yali wa semwali emirimu gye gimukkiriza okubega bakuba yatuuka ekiseera naye ne bamubega birungi n'agenda mu kooti ne bamuvunaana ebituufu oba ebitali bituufu naye we yali asaba bbeeri yalina kunoonyaayo bajjeno banne bemanyi nti yabafuna kubanza yantumako sejjusa ne simufuna kati oyo naye alinda ku compromise tukute olumiriza ono oba tukulekere omusango nga oto tukuleke oleme kumalayo kibonerezo gy'olumiriza ono oba omalayo omusango naye ali ku misango agundi ono ola Dennis naye ekisinga obukulu bakkaanya ku bintu bino asamalayizinga akulaga biki bibaali bateeka okuleeta bonna nga bakkaanyiza it is also provided coordinates for the steps for the dropping of weapons 2.17 first bya length strip ne bakulaga bibaali bateeka okuleeta Aldram mag copy of these coordinates to provide to the investigation team on the hard drive abibawa bibaali bateesezzaako ng'ebyokulwanyisa bibakola ki babiyita audios nga pineapple bino byali byagenda Kisumu kati njagala kukubuuza mwami Siraaji kwata wano kati byali birina kulandinga wa byali birina kusuukira wa Dr. Chiza also provided me with the details of aeroplane landing strip in Mahagi, DRC, that could be used for delivery of weapons and fake currency, etc. Dr. Chiza said they had used the airstrip before to receive weapons. Kati ezo weapons zaali za mu nsiko ekinana yali yafunako dda n'ebyokulwanyisa iyo statement y'omukulu tebayunga muyunge ekyokuyunga kisobola okutuusa ng'afunye balooya be moze asobola okukikola ne bw'oba atafunye looya be nakkiriza okuwona asobola okwedifendira waliwo ekibuuzo ng'oggyeko ono Orlando byayogera ku misango gino byaddala Besigye alinayo waliwo bajjeno be bamuvunaana nabo abakyali silent ab'amagye boogamba nti kirabika ne bano babavunaana naye baali wiringi jjukira wano Orlando taboogerako tunafuna mujulizi mutaboogerako looza okujjako ayogera nti Besigye yamugamba nti ayinamu banfaafu ebyo bajjeno mu State House ekyo alina kukipuruvinga yamugamba baani abali wiringi okumenya omuyambako okujjako eno statement 10 bw'oba okunyiza Orlando is a nickname sigemanya gamatuufu aka as known as ye Andrew Wilson kati bw'oba omukunyiza alandagga n'akubuulira by'otanaba kutegeera yes kubanga ku ntandikwa waliwo okugamba stating egamba ti abajulizi baffe tetusobola badisclosinga bajja kutuusibwako obulabe abantu ba Besigye era abamu batiisibwa ne balwana nnyo paka lwabasuuza ne bagamba bajje naye mu benkumenyedde tekuliiko kapiteeni bonna bajjeno okujjako omusuubuzi omu Barasa Moses
oyo mutunzi wa mmwanyi majaani Barasa Moses produce dealer muvubuka nno muto 35 agamba nti Uganda wennakulabye wano Olubaga division Kampala enamba yekweri ate yavuddeyo okukola statement naye ajuliza mujulizi wa state naye mujulizi mbadde mayaali munda naye agira ayamba ggwanga kulaba nga atereeza ggwanga butebenkevu that I'm a Ugandan of sound mind dealing in produce, coffee, tea and part-time in tourism with a close link to tour agencies within Uganda. I want to clearly state that whatever I'm going to state is to the best of my knowledge. While going around my life as a businessman, I seize an opportunity as they come. Omukisa gutwala taguleka nga bwe gujja bwagukozesa. I have a wide network of both private and business associates whom I coordinate with in the course of doing my business. I frequently use social media where I sometimes meet online friends, both domestic and international. Around 2020, while online, I got to connect with one gentleman called Andrew Wilson, whom we introduced to each other and we started chatting. In one of our chats, he expressed interest in doing business in Uganda, and we also asked which business opportunities were profitable for him to invest with minimal risk. I told him the most common and profitable businesses here in Uganda are coffee and tourism, which okayed, and I intimated we will be upgrading as we move on as we move on, depending on the progress. Late around December 2021, he came to Uganda upon my invitation to explore on the above business opportunities, and we had a good time together during our interactions. He told me he was talking to some people in the government, and he mentioned being in touch with one General Otto, a military officer whom he got in touch with way back in Somalia as the general was on mission. He further told me that he had shared my contact with General Otto, whom he said would possibly contact me soon. Shortly after a few days, I got a private call from someone who said he was an officer from Chieftaincy of Military Intelligence, Mboya, who said he wanted to meet me for some talk. I was at first hesitant, but gave me assurance of my safety. I went to CMI and met an officer who introduced himself to me as one Dr. Twini. Wow. In my interaction with Dan, or was a Danny Twini, not Doctor, he asked about my relationship with Andrew Wilson, which told him was purely business. They then asked about the security information. Andrew had shared with me. I then told him that he told me about Joel Wakayima, whom he contacted him, Andrew Wilson, for military and journalistic training of people in Uganda and the diaspora with the intentions of overthrowing the government of Uganda. Dan Atwine then encouraged me to help continue to receive information from Andrew, which I would share with him in person. I accepted
to take on the task which he cautioned me to be bring to him physically whatever information I got from Andrew Wilson.